ze kyovola basirekera okubiriza abakyala kuzukuka kukola abakyala muzukuke tukole eddembe ly'omunaku liri mu kukola atawo kubawo nnyo muzukuke tukole tonyooma mulimu nkugambye ne bakuba kutembeeya ngoye jangu noonyaako mama Mufirika wagambye ogaba engoye jangu nkuwe emmali tandika okukola yiyiza abaana ekakaabira amata gayiise buli nnaku gayiika buli lunaku gayiika abawala batuuka ne batubeera nga ebyokukola tebabiriiko ate bannange ndowooza omuntu bwe abeera embeera nakyagirimu abawulira bubi naye bw'amala kufunako omuvuka mugamba abeera bira atakyakola ki kubanga kati kankubuulire nze ebbanga lye mmaze nga nkola mbadde n'abawala abawera nga 50 boka bangi basukka nabo bayitirivu abawala naye omuwala obeera omugamba n'omugamba n'oyo akulimba kuba n'oli eyavuddewo era ye yabadde ye muntu omu byonna ava eno ng'agenda abigamba omulenzi we amala omubuzaabuza amugje ku mulimu ng'amusuulaawo ate ekyo ke bayize abavubuka akulazeewanga naye yeeremererwa akulazeewanga naye yeeremererwa anoonyanga nze nakyeyombekedde yazimba muteeke mu kalina mubikira omwo yeerabidde nti bw'omubikka tavaawo omubikka n'omubikula omubikka n'omubikula kwekwombeka kwekwezimbira kati omuntu gwe bayita nakyeyombekedde aba yazimba omuntu eyakeera enkya n'aba mukazi n'ava mu bufumbo ne yeezimbira ennyumba ye ey'ekikazi n'awasizaamu oyo ye nakyeyombekedde naye omuntu alina akazigo wali ewa taata Saamu ng'akapangisa oyo si nakyeyombekedde ekigambo nakyeyombekedde ye aba akyonoona oyo nakyepangisiza. Sonaz Media gwe mukutu kwe tuli tweyanze mwena abatulaba abeekuumira ku mukutu guno nga subscribinga mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mubeera mulindiridde nti ani leero aliyo ti maama Mufirika nakyeyombekedde ffe tugamba nti kati tukomyewo tugguse naye nga waali mujja kuba mumulaba butereevu Sonaz Media twabagamba bwe tuba tukomawo nti agenda kubabuulira ki beyawola oba betwawola nga temunafuna kati mufunye musasule owaali olyotya mwanattu naye omuntu bw'awulira kinakyeyombekedde naye ddala naye nze ng'oyinza okikkiriza nti yeye kansooke mbalamuseeko mikwano gyange mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange mugabulidde maama Mufirika Proud nakyeyombekedde yenze mwendi mu nnyumba buli omu yeebuuza omuntu ng'ali nakyeyombekedde ali proud oba abeera atya nze mbagamba nze mulina leero kanjogere ku kigambo ky'aba nakyeyombekedde si buli mukyala ali eyo yeeyita nakyeyombekedde nti aba nakyeyombekedde abamu bannakyepangisiza naye ne bajja nabo ne beefuula bannakyeyombekedde omukazi gwe bayita nakyeyombekedde ye yakeera enkya n'azimba ng'aliwe naye omuntu ng'ali mu muzigo oyo taba nakyeyombekedde oyo aba nakyepangisiza era mwana mulenzi bw'okeeranga enkya n'ofumbirwa nakyekulume nawe oba osobola ogipangisa yagifuna ate ebeerako erinnya lye bwannannyini omuzigo teguliiko bwannannyini akoowa yaweta naye nakyeyombekedde aba yazimba agamba fuluma nze nkooye fuluma olinako ejjiko y'omusenyu onzijukiza kati yenze Proud nakyeyombekedde eyakeera enkya nenyimirira ku magulu gange abiri nemmanya bwe balamuza poloti nemmanya tripu y'omusenyu nemmanya kasawo ka seminti nenteekawo ekizimbe kati nkuwasiza nkuteeseemu abavubuka olemerera okukola emirimu gyange. Shakibu nkutumiddeko nti oli otya mwana nti Shakibu
naye yagala ogambako ku Shakibu bannange oba nsooke ŋŋendekeyo Katonda gwamulese naye yo tetwabadde bagendayo munnange kambabuulire nina statement gye nawulira Zali gye yakola olunaku lumu Zali yagamba bwe ndiba waakuddamu kuzaala nja kuzaala mu Diamond Platnumz nkiddamu olunaku lumu Zali yagamba bw'aliba ayagadde okuddamu okuzaala ajja kuddayo azaale mu Diamond Platnumz bannange omubiri guno bagulimba naye omutima tebagulimba Zali ayagala n'obulamu bwe bwonna Diamond ono Shakibu ayinza n'okuba okumufuna nga Zali yali ayagala kulagako Diamond nti nga naawe bw'olina nange nsobola okufuna naye amazima amatuufu Zali ayagala nnyo Diamond nkubuulira Shakibu kikulekawa sista Shakibu kuma ennamba ye Uganda ebyeri biveeko sikulimba ebyeri biveeko beera mu maka gage Uganda bwajja ng'omugamba kulikayo mami nga naawe olyako koolidde wangi mama nkubuulira mazima eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba ndowooza omulabi wa Tonaz Media oyo ye proud nakyeyombekedde mama Mufirika akubuulira enateete ebintu nga bwe bitambula ebintu bitambula bitya abantu mubeere eyo ne muwoza nze nina kyeyombekedde okuva neerero nkitegedde ne bannakyepangisiza bannakyepangisiza tubaawule ku bannakyeyombekedde okuva ne leero mukyala manya ewantu woogwa nawe mwana mulenzi bw'oba osazeewo okugenda ku nkazi nkulu nga nze manya gw'okwanye nakyepangisiza oba nakyeyombekedde naye omanyi nti okubye ennyo omanyi nti tosobola kweyita proud nakyepangisiza ate eno fulo kwentuuse nkyalimba eno fulo kwendi yetegeera amazima yemanya amazima yeyogera amazima kuba kwagala Shaki wamumpirira Modo Music Shakibu newaayi anti manyi buno bonaka tusooke tubuleete Modo naye alina ebizibu bye Modo nkulamusizaako naye Modo tuyina kyensaba nga nze mama Mufirika tuyambe ati gwokiikiridde abo bonna tuyambe Grace Kan ennaku zino zaali ewuwo mukwate omufunisa olubuto tuyambe nga bannayuganda ekyo oliba okitukoledde kwata Grace Kan mufunisa olubuto mulage laavu yonna nti ayayanira laavu byonna bitukolere tukiikirire bulaza waffe kitukolere muganda wa mufunisa olubuto kyagamba aligamba ngu tebamwagala oyo ye tumukukwasiza nga bwe twabikwasa oli oyo Modo Grace Kan twamukukwasiza oyo gojja omusobola awo tetukuddako kakati munnange ng'ovudde ku kyokunyonyola nakyeyombekedde tukitegedde tokoyiteko ne ku Kasingo Mothers wano tulyoke tugende kubanga abantu tulina ebintu bingi bye tulabye banaye ntumidde ku Basingo Mother kuba ssaawa eno eya school fees bannange nsaba Katonda ababeereremu nga bamu bakyagala teri akeera nkya kwagala kubeera Single Mother nkubuulira naye nagamba ebintu bitabuka okeera enkya ne bitabuka omusajja akwana n'akusuubiza ensi n'eggulo mukwano olunaku lw'omugambye nti ate olowooza tebyagize ng'essimu agijjako ng'atandika okubuulira ebizibu bye naye byalina ng'atandika okubuulira nga famire y'e Masaka bwe yamulemerera n'asigaza ey'ejjinja nti kati gwe y'e Kampala nkwagaza ki ng'aweta si buli muntu nti eyakeera enkya okubeera Single Mother nti yakyagala nedda abaana abato baabo mbalina nze nina abaana abawala bonna benkozesa bonna baazaalako ninga ate baana bato balabika bulungi naye ng'omuyayi yamuzaalamu n'alekaawo yamulimbalimba yamulimbalimba n'amuzaalamu n'alekaawo ng'ate kati n'eri omulenzi gy'ali alinayo abaana nga 6 mu bawala banjawulo ze kyova olaba sirekerawo okubiriza abakyala kuzuukuka kukola abakyala muzuukuke tukole eddembe ly'omunaku liri mu kukola ataawo kubawo nnyo muzuukuke tukole tonyooma mulimu nkugambye ne bwekuba kutembeeya ngoye jangu noonyaako mama Mufirika wagambye ogaba engoye jangu nkuwe emali tandika okukola yiyiza abaana leka kaabira amata gayiise buli nnaku gayiika
awo kuba buli lunaku bayiika abawala batuuka ne batubeera nga ebyokukola tebabiriiko ate bannange ndowooza omuntu bwe abeera embeera nakyagirimu abawulira bubi naye bw'amala kufunako omuvuka mugamba abeera birata kyakola ki kubanga kati kankubuulire nze ebbanga lye mmaze nga nkola mbadde n'abawala abawera nga 50 boka bangi basukka nabo bayitirivu abawala naye omuwala obeera omugamba n'omugamba n'oyo akulimba kuba n'oli eyavuddewo era ye yabadde ye muntu omu byonna ava eno ng'agenda abigamba omulenzi we amala omubuzaabuza amugje ku mulimu ng'amusuulawo ate ekyoke bayize abavubuka akulazeewanga naye yeeremererwa akulazeewanga naye yeeremererwa anoonyanga nze nakyeyombekedde eyazimba muteeke mu kalina mubikkire omwo yeerabidde nti bw'omubikka tavaawo omubikka n'omubikkula naye baana balenzi mwagende ebyakaserengeto nalaba muganda wange oba muyite muganda wange oba muyite ntya Junior Tamale n'agamba kati anti yagambye ennaku zino ye siniya kubanga kati ye junior senior naye bannange sister junior nkwagala nnyo naye abantu abali okumpi ne junior amazima ga Katonda junior akyalina depression mwe lwakuba temugiraba mwe mumulaba ng'omugumu ennyo naye junior si mugumu kambabuulire si mugumu n'akatono tanaba bitegeera ge mazima oyo omwana kikyamutwalira ekitono ennyo emyaka 2 tanaba n'akatono yafiirwa muzadde we yafiirwa mukwano gwe kituufu nnyo oli yali taata we ng'ate mukwano gwe ovanga nno ku mukwano ova ku muntu gwe mukaayana nga kitaawo nemukaayana leero enkya nemuyimirira nemwevuma nemumala buli omu ne yeetonda oli yafiirwa kwegamba byonna omuntu gw'osobola okubuulirirako kino onanvumye najja n'akulwanirako eyo ekyali depression nange sisobola kunyigira kati junior saawa eno sisobola yagambye nti omukyala yenna awulira nga amwewulira ateekwa kubanga alina ssente n'ateekawo n'amateeka ate donizera yafudde donizera waali n'agamba mbu ateekwa kuba alina ebintu bino wammanga ng'akimanyi intaneti weeri full time tewali kutaataagana mbu ate talina waje unlimited n'agamba emmotoka amafuta nga kadi teekwa kuba weeri ateekwa kubanga waliwo omukozi alabirira ebyo zali yabisobola ye ate kati Shakibo oyagala bamukubeteko zali mukazi musiraamu musajja musiraamu eddiini eragira aba bana ate nno munnaye junior n'amala atuuka Shakibo aba afudde tayinza kudda tebayinza kuddamu kulaba eddiini eragira baana kati abaana be baba tebannawera nze omanyi omukyalo oyo bambi mwagala nnyo ate era mugoberera nnyo era n'olumu yagamba ewaabwe South Africa gyali gavumenti yakkiriza omukazi okubeera n'abasajja ababiri gamba ng'anoonya yeegattako kati ng'alina engeri gyakimuleetera ono azuukuke naye tannazuukuka omanyi abasajja abaganda bazibu abasajja abaganda tebabyogeka kati oyo omusajja ye lutaya muganda nnyo kati okumumatiza nti olina okumugattako wali bo tebaagala kumanyirwa ogenda okusonga eri nga gy'osonga yatunuddeyo dda n'agamba olabye eki nagamba siina kyendabye naye ng'ate akikulaga ng'alinda okimugambe ky'olabye eri alyoka akikubuuza kanakatano watandika ddi naye nga yamugamba n'amugamba South Africa baatukkiriza omukazi okubeera n'abasajja ababiri gavumenti yakikkiriza mama Mufirika eyo tuve nayo tuvuddeyo omuntu oyo yenna waali tetujja gamba nti obaani yali bubi wamuwola kati yafuna bannange kambabuulire nze omanyi saasoma nnyo okgenda wala natandika okukola nga nkyali mwana muto neŋŋenda ne ntandika okukola awo ekibuye waalingawo bambi omwami kati yafa baali bamuyita Dickson Nkambwe abasinga nga bamuyita Dick Production munange embandi awo nalaba nga abayimbi ab'amannya bangi muwulira kateepu muwulira kuki baitha waawo twatundangawo ne buteepu ne busidi nga nzijangwa
Nangwa ku mwana mulenzi. Mwana mulenzi nabeeranga awo nga buli lwajjanga ngamba bakuwayo kakooko bakuwayo ka fanta lwali olwo lumu kakooko nikakutegula mbanja awo lumu mukama wange yali tali nawo ng'oyo omwami ng'atuma omu ku batabani be kati ng'omutabani ajjanga ngamba nti munnange oli wano wali waliwo omuntu bw'ati ne bw'ati akola ki akuyita bubakako nga ngenda kiti tuyise ekibuya kiti twetoolodde wuyo kumulimu olese wani neetooloola bwe nti nga manyi gwe ngenda okulaba ali ku nsonda tuyise ekibuya tweyongeddeyo paka ku Kyebusaabala bwe twatuuka ku Kyebusaabala twasalamu awo katono ne tuwetaawo kuba nagendanga mubuuza aliwa nti aliwa akuyita alina by'aggamba kati munenga ntuuka era omwami oyo namusangayo bwe namusangayo ono annonye n'abanga ali awo mu ddiiro alina by'akola swinga avuddewo nga n'oluggi balusibye ate nawona eyagujjako yagujjako naye kambabuulire ennaku eraba omuwala kankubuulire muyimbi gwe kuba okyaliyo ate kati wagaggawala wafuna ssente ke kaseera onsasule kuba kwolwo tewansasula kankubulire bw'amala okugujjako bulungi ennyo mulinda abeeko kaagamba nti kaakano teri ke yagamba yaddamu ng'ayita oli omutabani jangu omuwerekere omutabani bwe yampereka yava wano nawali navudde ku mulimu sajjayo yadde kasawo sajjayo yadde transport okimanye natambuza bigero okuva ku Kyebusaabala paka ekabowa ewaffe teyampa yadde ennusu ebibiri muyimbi gwe netegereza sisobola kumula bannange muyiga okusasula ababawoze nga mukyali bubi nga naawe okikakasa nti mutuufu abayimbi muyina abantu abababeererawo ababawola nga mukyali bubi kati mwafuna ssente temwagala kusasula ke kaseera onoonye wendi ojja ompe ssente zange yakomawo ate yakomawo Wasude yagamba kino bwe kitagira bwe ndidda ndi mwatula erinnya bannange muyimbi gwe nnoonya nakuwola ebyaddala kyokka nali seesagese kujja kumuwola namubeererawo ng'akyaliwo kali kazi nakubeererawo naye mamuntu yamubeererawo katoyina ssente kati wafuna ssente oyukira watuma mutabani wo ekibuye emabega wa Sandisi ewa Dick Production kokamala ke kaseera osasule bye walya bannanga ababangibwa mutwale obudde musasule abababanja nabo banga teyakuwola naye yakubeererawo ssente ziruddeyo kati zikoze amagoba mpa ssente zange nga zirimu n'amagoba kale tugambe kale tutandika okugeraganya amagoba galeeta kasipasiyo galeeta benzi galeeta ka Prado aleete ng'obusobozi bwe kuba mumanyi kyali era dda ne bagamba yasasudde olaba omukazi abadde abanja Saafiina nange namulwanirako olutalo naye tayimu bwe yatuuse yaze n'agamba bansasudde nange nja kudda mbagambe ku Tronas Media kwetuli nja kudda kuuma liiso lyawo wennyini era wano wentudde wendituula mbagambe banaye munneebalizeeko ye nga tetunalaga kye baasasudde nga nno olwolimba n'okulimba ssebo kubanga tetujja gamba nnyabo ssebo ke kaseera nze sibiringira mu bannyabo ndi mu bassebo kubanga nze bwe tunuddemu ayinza n'okuba kawundo ate mwali azitowa mukulu ozitowa naye nga nakuwola ate wabirya walya anenda kitange oba muganda wange bw'oba olemereddwe okwetuusa era osobola kujja ku Tronas Media osobola okujja ebyo byaffe tusobola obitambuza mpola tetutuuka we tukola ki netugamba nti wuuyo fe tuvaako kamera tetujja gireeta nkugambe wadde ennusu ebibiri n'otambula nafulumanga ngamba oba mpeera wano nafulumanga ngamba oba agenda kumpeera wali ekintu ekyo kiraba si biseera ebyo ne kaakati
oli agamba oba bwe nafuluma wano agenda kumpeera wali kumpeera wano oba nagenda ne ŋŋamba oba omutabani yagenda okumpa ate n'abaali mu ddiiro era nabo ennaku zino b'amannya neeyennona naawe oli w'amaanyi oli waaba tasobodde kusasula bwensasula begatte kati twagala eyannona kawundo eyannona ogenda kuddamu owuliriza esitoola eyo ojjukidde weetegedde yeggwe ogenda kulaba omwana ng'agamba bw'oba tosobodde kummanjizaako gwensasula nedda nga lwaki ng'asobola okubanjizaako oli ye tamanyi yete amanyi kiye tamanyi kye bamutaasa nga lwaki nga bamubanjizaako nedda omuntu wabeerawo akaseera k'ogamba nti naye munnange omanyi twatuuka awantu wali waatulemerera okuyita naye munaye tuba tuli awo loole yaaba gyasinga ejja ne batugamba ate mufaayo tugende mpolampola tuba tuyisaako oyinza okwerabira omuntu eyakuyamba nga eyakuyisa awabi akaseerako kati nange ku kaliyayo ninako ettofaali sasula gwali mukisa nange ku kaliyayo nateekako ettofaali tekwagaddeko kiri kimu ate ntegedde lwaki maama mufirika ate neneyongera okutegeera lwaki Proud nakyeyombekedde omulala yasinga yabyanika dda mpolampola osooka n'okubirira mpolampola anaalya enswa tabamuka asooba tidinda peegi bwerinda peegi ojja kulaba ekintu kijja kwejjira ogambe nti era mmanyi nti mulajja kujja ng'agamba nti waaye kakana mpolampola munnange yeggwe nti yenze munnange wo owaaye abaana bo abali e Saudi bakyali mu kukaaba bakadaama mbagala nnyo ate mikwano gyange abasinga nno engeri gyengaba enamba yange ey'essimu bambi bamperezayo ku bu audio ne bannaaye ebizibu by'abakadaama baganda bange tukugamba nti kuguma bugumi kuguma tubasabira Katonda abasaasire waliwo omwana gwe nalabye ng'agamba nti alina emiliyoni 4 akooye okuzunga era bakuba simujjukira bulungi naye yapositize ng'agamba nti alina emiliyoni 4 ayagala kumanya kiki kyayinza okudda okukola e Uganda kakati Uganda yafuuka ya bwongo omuntu alina obwongo nga bukuba ng'akawompo k'omwana omuto Uganda ajja gisobola ekikulu si kuba na miliyoni 8 10 20 30 ekikulu bwongo okitegeera omuntu nze nkugambye jangu n'emitwalo 10 nsooke nkubulire bizinesi gy'oba otandikirako okukola 10 sente zo ziri endala sooka ozikwata ozikole ki ozitereke kubanga ogenda kuva eno zonna okwate miliyoni zo 4 waliwo omwana ate ye yakubye nnyo yagambye oli bwe yajja n'asasula edduuka lya miliyoni 3 buli mwezi kyokka agenda okumaliriza okusasula edduuka nga kapita asigazza kakadde kamu kati oŋŋamba otya nti edduuka lya miliyoni 3 omwezi ate olina kapita wa kakadde kati sooka otereke sente zeezo ennyingi ebbali bwe sooka okwate emitwalo 10 nze noonya oyo teyakubye yayokyezza noonya emitwalo 10 sooka onoonyeeko sijja kubula namba onaabeera nazo ekikyo bw'obanga omwetaaze omuntu yenna gwe nkola naye tomunoonya n'akubula n'ogamba mbu ate kati mufunye ntya ekibuuzo kyonna nsobola omufuna era ekyo kyo toddamu kukyekwasa wabula bw'oba otuuse butuusi ewa maama mufirika nakyeyombekedde oba omaze okundaba Proud nakyeyombekedde tumiddeko ku Proud side chick ajja kutereera bijja kutereera ebyaffe bitera okubeerawo ng'abaana badda mu masomero bijja kutereera mikwano gyange ntumiddeko abakyala bannakyeyombekedde mwenna gye muli nti mbaagala nnyo bannange munyweze abalenzi baffe ntumiddeko ku Mariamu Bigaaga nti ate ago nga si mawulire malungi mutabani wa Falaawo yatubbye batabani ba Falaawo bwe tubanga tubawasiza mulekeraawo tubba kuba kati wabbye ebintu ebiweranga 5 wabbye Bigaaga
wabbye omutima wabbye ssente wabbye n'emmotoka mulekerengawo okutubba tuba tubesiza abaana ba Falaawo omukwana ababiri sisaayo byange era giro dukoddeyo ewa munno giro ddeyo ate ani anakuweera ku nywantongo oyo bw'abaddako gumba obadde okubiriza nze munnaye byabaddayo gobikule enswa ezo zibikko bagambye Bugi afuuse ekizibu mu Uganda ani Bugi yes nanyini kabina kafuuse ekizibu mu ggwanga nze omuntu alina akabina nali mmanyi Owaaye naye n'oyo naye Nedina Rose ayina owaaye waliwo olutalo olugenda mu maaso Hajja Kigozi Magi Kigozi ne Amelia Nambala Adija Kigozi kakati kambabulire mikwano gyange Adija Kigozi aba akola mulimo gwe era ogwe yabadde ayina okugukola era simuyinaako buzibu kakati ndina obuzibu kw'oyo omukazi eyavuddeyo awaana entalo ezitali zize mukazi gwe watulaze nti obadde wayagala dda mulamu wo wayagala dda bba wa muganda wo kuba singa toyagalanga bba wa muganda wo ovaayo otya n'otuula mu kamera mbunwanirako muganda wange nze ng'entalo z'abali zinkwatako gye beeyagali yambeerayo ekintu ekyo nno lwaki omuntu obeera tolwana ntalo zizo nzize wano kulwanirako gundi kati nze gwe mmanja sinza mwebanjiriza ntumye gwe omumanjize gwe wamumpolera nze saabimanya manyi byaliwo nnyabo weekwatekwate oba oyina kalenziko kali eyo kavuga boodako oba ogenda olwanire ate gwe wabadde onyuma kkuba ajye yeetonde oyo yalina okwetonda ate era mbakubeera Amelia Sandirumbi Adija Kigozi yabadde akola mulimo gwe oyo yabadde akola mulimo gwe kati nga gwe sobola kulumba ate yandirumbye oyo yennyini eyaze nga asabuka abo abasabuka amazzi gatokose tegakuyiikidde male bikwatako mwana muwala naawe gwe bayambyeko mbolowooza muganda omukazi muleka musajja muliko basatu era bw'anaagoba Amelia nadda ebbali oli yagenda okudda mu kifo kye alaba Amelia bamuwa buli kimu ekyandibadde ekikye mukwano gwange oyo muganda we mujjawo mugobe mangu mu bintu by'oyo mujjawo akwagalira omuwala nalaba ekyamulumye kiri kimu ng'alumwaki ebyamulumye emmotoka ndowooza emmotoka gy'alina okufuna n'alumwa ebyapa waliwo kalina gye yalina okufuna kati gye bawa Amelia nkugambye oyo mujja wa muganda we alwanira musajja kati gwe mulamu wo nokeera enkya ng'agenze mu mawulire ebyakuswazaswaza mbu nwanirako muganda wange agambye biki tayogera muzimu akwogererako oli jjembe omuntu atali jjembe nti lyogerera ku mutwe gwa muntu Amelia Nambala Amelia mwagala nnyo nze ŋŋamba nti nange mwagala nnyo bambi kyagala nnyo wamanyweza nze ŋŋamba bw'oba wookutte wavaawo akawogo si kawogo oli muwogo wavaawo oguwogo guli guwogo nyweza wabula kye ŋŋamba nti nze kye nandimusabye yetondere Kigozi bali mu gundi y'emu lwaki amwetondera bakakane ani abayeetonda Amelia kiriba kiba kimale Amelia nze singa nabadde muli kumpi teyandirumbye Kigozi yamulumbidde bwereere teyandimulumbye naye oli yeyeetaaga okunoonya okubba engolo mu kawombo mukama olwanootya entalo ezitali zizo kati ndi wano nga nkusanga oli wali weerega mbu anti mama Nfirika ono musanze ne gundi kuki era ntuvaawo ne ngamba ddala olwanirako nze oba olwana ntalo zizo oyo omukazi alwana ntalo zizo bakyala bemuyambako nga tobatumiddeko mbagala nnyo bannanyini basajja betwagala nkutumiddeko omujja wange oli awo kwamu shopping center nkutumiddeko mukwano gwange era nagamba bw'obanga tomulabye nga tasuzeeyo mba ndi naye kiba kirungi bw'oba omwagadde n'otakuba nnyo ku ssimu ye n'okuba ku yange nkwagala nnyo mukwano gwange saakube ku yo ayina kuba ku yange kuba oli complain eriwo nti bwe batuuka eno ewammwe
simu muzi wamba muziteeka wansi w'omufaliso simu yaki wazze kulaba nze simu yaki kakati ebirala byonna biveeko simu yaki ndi mukyala munene essavu lyonna buli wamu weerire simu yaki kebera buli wamu essavu simu yaki bw'oba otuuse wendi naye ddala bantu mmwe otuuse wendi ondaba mbikka bubisi wenjagalidde wembikkulira ozze wendi essimu yaki essimu njisa wali Mama Junior kuba kuyange kuba kuyange nja kugamba yasuze bulungi Mama Mfirika wanjisewo entalo nyingi zigenda mu ggwanga zigenda mu maaso tulaba Lily Puzzle olutalo lutabuse lunabe internet agiwambye yakaabye n'agamba omuntu abatayagala lunabe mbabuulire omwana mulenzi mbabuulire nze gwolaba njagala nnyo lunabe teri kyayogera ne bw'aba akaaba ne kintansanyusa naye ku luno yayokyezza oba olinnyangamukko waliwo woolabira kasipiidi nga kasusse lunabe ye mwennyini yeekolemu omulimu alinnyemu ate obusungu bwe yakozesezza bulijjo sibumulabangamu leero bw'asusse ate buli lw'onyiiga obaako ky'ofulumya abantu kye baba babadde bakwagalamu kye babadde tebakulabamu buli lw'onyiiga oyogera n'oyokya kuba alina we yatuuse n'agamba nze ne ku kisaawe entebe mpisaawo buli kyenjagala kati abantu baba beebuuza gwani kati ate singa teyanyiize nnyo ako tekandiyiseemu nze n'emmotoka gye nvuga tekuli nnamba gwe bw'olabanga ng'onyiize bw'onyiiga olwokuna kintu kiwa obudde abantu bayite kulwa nga wiiki eweze obaddemu nze nina omusumba wange tayanukula yatugamba ye musajja kati tadda mu balenzi kati lunaba abalenzi abo wandibalese tewandibazeemu abo balenzi gw'oli musajja wewaffe eri Masaka baviireko ddala abo baveeko tebakusuuza balina kye baagala okukusuuza ate nabo balabika baalya baliwo okwagala kubaako gwe basuuza kubanga natunulidde lunabe nga mutuufu bwe bavudde ewagula bite bazze wa lunabe naye baagala mumusuuza naye yagambye nti ekisinga nze nalowoozeza ekyasinze okumunyiiza kubanga bino byonna abyogera naye agamba mbu bamusasudde okulemesa ekivulu kye kiri oba Dubai n'agamba nti Umaru ayagala kulemesa kivulu kyange kati kwe kuvaayo ebigambo ebyo ate singa teyayanukudde Umaru yandibadde yasirisa bagamba akamwa kano kasasiro ganga kati kuuma ebigambo ebiva mu kamwa lunabe ffe tukulabamu kintu kirala ffe tukwagala n'okwagala tukwagala yimba nkudizo tewali alina buzibu ani atayagala nkudi tetunafuna vidiyo n'abo bennyini boolaba baleekaana muzeeyi Magala yagamba obuzibu eki gola eryemu ssente Tonazi Media kwetuli tokkiriza kusuuza kyokutte mu ngalo bagamba bagoba agulina tokkiriza toddamu baanukula bawe obudde ne bawasobeza obagambe bakusonyiwe kyo kimala kiba kimala ekyo oba okimaze lunabe ndowooza embeera ogitegedde kubanga ate gye tulaga kubanga ebyo byonna tebigenda kukoma leero oba omaze okutegeera nti ekino okifunye otakiddamu budde obukakkana osooka onoonye engeri gy'olina okuba nga okihandolinga ekintu kitambule naye nga entalo za ku intaneti bannaye temutuweeza buli lunaku tuzuukuka waliyo akapya buli lunaku tuzuukuka tuba tukyali ku luno olutalo ogenda okulaba luno luzze tuba tukyalwana luno naye tulwanye entalo zo teziggwa naffe tuli bazira teziggwa n'agamba gu Junior Lutalo atabukidde Umaru n'eŋŋamba bannaayo yaba kumufuna kibadde kitya bwe batugambidde nti ne barista bamutisse bambi webaleko mawo naawe olabeko ku mbeera gye tunoonyezaamu ssente Kampala Uganda kuba
luli abadde alowooza ki kadata ako okubeera nga buli ssaawa tuli online tuwuliriza ebivumo byabwe entalo zaabwe. Mama Mufirika sooka oyogereko ku kadata ako abaana abo tebamanyi nti akadata kano ketuliko bannange. Naye bannange nammwe ab'amasimu bw'olabanga omuntu ng'akuwagira nnyo ku data muweeyo wiiki nti eno yonna ya bwereere bannange. Kampani z'amasimu kadata nga kadduka bulala. Anti omanyi baddira ekintu kimu ne bakigabira muntu omu kati olaba bagaba emmotoka kati okuddamu okugaba bannange singa ezo ez'emmotoka mukwata ne mulondayo abantu nga 30 ne mubateerako ku kadata ka wiiki waakiri tuba tugenda boogerako tubatimbe tubawaane. Ekyo nakyo bannaye mutulowooze. Bawulidde Mama Mufirika abagambye bannange ekitereeze abantu bawagira tuli mikwano gyammwe. Omuntu aba mu intaneti bazivaako byokujjako tteekako babivaako yalaba bulabi wano kyakola tekijja n'ayongera. Tulina entalo ez'okulwana ku intaneti nnyingi fe abalwanyi b'oku gulawundi. Eno tuli ba proud nakyeyombekedde. Eno tuli ba mulamu ab'ebbali ba in-laws abo. Ntumira ku bakyala abakozi. Abakyala abakozi mbatumirako nnyo. N'abaana abalenzi abavudde mu kufumbirwa bannakyeyombekedde nammwe ne muyiga okukola mbatumirako nnyo bannange. Bannange abaana abalenzi nammwe muyiga okukola. Kubanga nze ekyakulesebwako bw'obeera ng'otandise obutakikola nina gwe naakagoba ennaku ezo. N'akamugoba tannaweza na myezi 2 akyegayirira ng'ate olwedde waliwo ennamba eyagikoze eyagitutte ate afumba obulungi ku kyalo abeerako omu. Namba ozigaba maama ogumangamu namba bagiriddewo akyegayirira myezi 2 mbasha. Naye banna kubadde ki ezimukaaga ekitone nnyo wakiri naye 2 maama naye baami nkusasiddeko olulala bw'onoofuna awalala oweetereza nobeeranga kubanga yakugamba Mama Mufirika Proud Nakyeyombekedde yakugamba however babaagala naye naye ayagala nga ayimiridde. Naawe oyimiridde kola mukole abaana balenzi mukole. Uganda mutwe kuyiiya. Uganda omuntu alina obwongo obukubanga akawompo k'omuto yagenda okugifunamu. Awaayi abaana abalenzi bano akatonda ke mbawa kabawunza. N'oteekawo giraasi ku giraasi. Aye kaba kakalu era mubaamu akalimu. Bayinza okutereera. Mubaamu akalimu. Abaana abawala olinayo obupya bwe wabaleetedde wanti wagamba obakolako. Abaana abapya mwebuli. Abaana ab'obuwala naleese Kawota Pro Max caps. Nendeeta nadeese kamuwoomya natabuddemu kayayaana natabuddemu muweebwa nenteekamu muganja. Nenteekamu kasattiro ng'akwagadde bw'aba tannakulaba kasattira busattizi. Abaana mugenda batomeza mmotoka. Byonna weebiri wano kwalinda Mukama Beauty Center buli kimu weekiri. Nnyamba z'abakyala ebiteeteeyo ebirungi office wear amakooti skirts ennungi tops buli kimu nkirina mikwano gyange naye okusinga nkubiriza abasuubuzi kubiriza abantu abatalina mirimu bannange funayo akasente nkugambire bwe giba 5,000 gwentuukirira ojja kufuna ekyokukola ntuukirira tuyiye ekyokukola mikwano gyange abantu abamu ekitubonyaabonya kubeera nga tetukola. Owaayi abaana abalenzi mujja batomeze moloka omuntu abeera busukka kkubo naye nga tatereera awulira ayagala kutuukeko naye nga abaana ababeeni mugenda basuula mu mmotoka ebintu bingi kati byotabudde. Ye mama abaana batera mu kazunzanjuti ng'azunga buzunzi bw'ati tujja baloga wabula ekyo kyo nkibasuubiza tugenda baloga batabani ba Falaawo. Ndowooza omulabi wa Toners Media obadde weebuuza nti bannange Mama Mufirika Proud waffe Nakyeyombekedde yabulirawa waali tuli naye kaba kaseera ne tulaba nti akuŋŋanya kikati ababulidde yabatabulidde
natabudde kamuwoomya bweraba onkubira obukubizi ngamba kamuwoomya weekali nti ye n'owa boda akakutuusaako naye gamba abanoonya abaana batabani ba Farawo b'ogamba naye waba uli ate yeesobola tasobola mulabirira abireke bannaye oluusi nabo babafuna nga tebasobola balabirira anti kye nabagambye yawula nakyeyombekedde ne nakyepangisiza ye waliwo n'abanakyeyombekedde ng'era tebabasobola omuvaako mwebali weetege mwebali nga baana bawala bw'obalaba bwakeera bwanoonya omusajja naawe noonya ojja kugwa ku nnamba yentuufu mwebali bayinza okuba tebabeera gy'otatuukanga naye genda funa omulimu tandika okola beera smart nabika bulungi ojja mugwako mwebali omulamu wa Tonaz Media tukugamba nti ffe weetuli kyoyagala kye tukuwa naye nga bw'oba oyagala omufaliso omulungi ojja kgenda wali ku Tonaz Mart Store Nansana osobole kubanga ofuna omufaliso omulungi ogwa mwana wa ssomero university ogw'omugongo ogw'omuntu omukulu byonna bw'oba oyagala omufaliso omulungi Tonaz Mart Store Nansana opposite Naivore ojja kubanga ogufuna butereevu ate engoye ennungi ebiteteeyi ebirungi kwalinda Mukama Beauty Center wano e Nateete ndi opposite Victoria School of Beauty nsala engoye okuva ku Monday paka olw'omukaaga chiffon dresses office dresses sweater pants mbeera n'ebirungi bingi nnyo oba oli munene oba oli mutono jangu abasuubuzi bannange mujje mu bungi mujje tukole mikwano gyange mujje tukole sijja kowanga kubazuukusa ye mujje tukole ndowooza okitegedde ate bw'oba oyagala eby'abaana ogenda ku Classe Kids Store wali Ekisasi ku Loy Plaza ku level 1 ojja kuba ofuna era olulala lw'onodda tujja kwogera sirumbye madiini tujja kwogera ku ddiini esingamu okubeeramu abasawo Abaganda wangi eddiini esingamu abasajja nga buli womuwulira waayitawo ng'atunda emmumbu akalaza kwakolererere abawa ddiini kyeyo nayo tujja gikoonako ozise kasubira kyonna okitwawo oyo risaati abadde yambanga nkikulekedde n'abatuuliriza ddiini ki ewammwe eyo gy'obeera abasinga okutambuliza bumumbwa butiititi mu nsawo nga babutembeeya ku byalo gy'obeera beetegereze ba ddiini ki okusinga olijja n'oŋŋamba oba bateeke mu comment section ekyo kyo kyatuuse dda nange ndaba mwana wali mu kutayipinga wali akamba yoyoyoyo gwezibiriza bwotyo olunaku webuzibira bw'oba olabye musota gukuboze kwatira wano omukasajja yakuleka mu nnyumba kaakana akamumbwa oyagala kola bwoti sirako bwoti ate mumbu eyo yannema mbadde saagajjogerako naye maama kanjogereko kifuba emmumbu emu janjaba ndwadde 10 essaawa eyo kyoyogerako kyebeewo omukyala wange anatera okuzaala anyokweno kakati ekigambo kanjogereko katono emmumbwa emmumbwa bwe baba abamu babumba emmumbwa sibalumbye bananyini emmumbwa Tonaz Media atugendeko mu bulango bwa Mukama waffe tubule kubanga tukomawo tweyanzizza kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tonaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijozi uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tonaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 42 4 76 Tonaz Dry Cleaning ebujuuko.
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 777275 Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Trona Media kwetuli tweyanzege mukulikeyo mulango babakama baffe nga tukyaline proud na kyeyombekedde era nti ekyo kintu buli lunaku nyongero kitegeera nti proud je ne kyeyombekedde abeera proud ddala yatugamba luno kululi yatugamba nti mwana mulenzi bw'obojja jangu ng'okimanyi lino ebbeere bwakubikka teri kuzuukuka abasazeewo nnaku nnya kubeera wano teri kuvaawo yoyo mama mufirika ate nawe oba otegedde lwaki mama mufirika owaki wandisewo abaana nze nakugambye nti ku mutimbagano tebakyatuganya Nakitende alina oluyimba lwe yali yeetuumye Viola Nakitende Viola kutumiddeko nnyo omuyimbi w'eggwanga naye abadde alina oluyimba luno ennaku zino olutrending olwa Charles naye olwaleero avuddeyo mu buntu n'agamba amazima amatuufu gali nti oluyimba si lwange nange naddamu ludde naye nadde alabika yalina Charles yali amuli obwongo n'agamba kaayitire wa omanyi ba Charles bwe batyo mulimu ba Charles nabo nga bawoomu wamuliko wamulinako omanyi omuntu agala ekintu n'akijja wansi ekirala bannayuganda nga bwe nabagambye nti balina obwongo obukuba ng'akawompo k'omuto kati awo naye yabadde ayitirawo era abantu abasinga babadde bamanyi oluyimba lwa Nakitende naye Zanlady n'agamba paka nnyini luyimba lwe yagambye n'afubutukayo bw'ati ng'akatiko n'agamba oluyimba lwange 1999 n'agamba oluyimba lwange n'omukunja n'avaayo n'agamba eyampa oluyimba yali mulala teyali Nakitende eyampa oluyimba mukazi mulala ate oba n'erinnya yabadde takyalijjukira n'agamba omuntu eyampa oluyimba olwo mukazi mulala nnyo si Nakitende naye ekirungi Nakitende yavuddeyo n'atubuulira amazima nsaba Zani tubuukira etokota nsaba Zani oyagala tuweeye ekivulu tuwe ekivulu ekirala abaana abaleka akantu katurendinge akantu akaleke katambule teyagambye nti saagala katambule waliwo omulenzi avuddeyo n'agamba nti oluyimba luliko lulina bagitani luliko corporate anti bulira ebyo byonna byasituse lwakuba nti waliwo abadde yaddamu yalweteekako ebyo byonna tebyandibadde oyo mwana obwongo bukuba bukuba n'akawompo ka muto oba obuuza nzizaako ki naye maama naye omwana yali mutuufu oluyimba lubaddewo tewali alukwatako ebbanga lwonna lwalaba lugenda kati okumanya banaye abantu bazibu waliwo luno oluyimba lwa Brown Sugar I love my mommy oluyimba olwo olwalukuba ne baddamu ne bakuba oluyimba olw'e South Africa nga ndowooza ng'ekyawukanamu nti ono ayogera Luganda oli ayimba lu South Africa Brown Sugar okyamukubira essimu n'akuwulira akyabimanyi mumuleke yakaaba nnyo emabega eri bw'abesaawe ng'ali mu ssanyu wamma muganda wange nkwagaliza birungi era yakyogera n'agamba munnange yakaaba nnyo ne munnange wuyo ali eri yakaaba nnyo kansanyuke munnaye digida wamma bw'ofunanga akaabirako semera ddala omulanga esewo Kasuku ono manyi Kasuku bamulekera balina okulabirira Kasuku kati taata wa Junior ye proud naye bamuyita proud mukuza ate bwe bakulekeranga abaana tebabasuula olina okuba paka wasemba ate bwe bakulekera abaana basobya bwe bakulekera abaana gw'olina omuwabula nti kati osusseewo naye yamwokyeza naye Kasuku mbadde nkusaba mutabani wo Junior akyalinamu depression
tomulekerera mukwano gwange makuma emukumeekume bolaba wayiseewo essaawa nga tonawuuliza emukubireko ne bwakeera enkya n'ayokya n'owulira nga ddala osiiriira ng'era ng'omuzadde yamubuuzizza emmotoka gyenvuga gy'ovuga nvuga mu Germany kati onoleeta bino Kasuku buli bantu kika kimwe bannange naye neŋŋamba nti nedda Kasuku ebyo byonna abadde abiraba byonna obadde obisuubira abadde abiraba nga ne siniya nga waali ng'abikola so n'olwekyo agende mu maaso labirira omwana wo obumbebumbe ate nkubulira abambi Kasuku olunaku lw'olikeera enkya n'obulira nga weetamiddwa Junior ate lw'oligenda okulaba depression y'entuufu Kasuku omwana oyo akyalina depression nenno olowooza oli ayamumulekera ng'amukkiriza amalega muta akitamuta wa kika kye yamumukwasa mu butongole wadde naye Kasuku alina kubumbirira ate era Kasuku okyali kyakulabirako eri abantu abalala ate bakyakulekera abaana ate olowooza oyo yekka bakyabakulekera nti munnaaye abange Kasuku baabomba kugabidde baabo olina bashalomu ba Franka Ntambi olina abaana bo fere olumu bwe tuba tugamba nti onoonya gundi kubira ku Kasuku ajja mukuwa bw'oba oyagala kwogera naye ku kino ekintu sooka obuuze Kasuku ajja mukuwa kinaamusanyusa tekimunyiize era ajja kugamba bw'oba oyogera naye ku kino yogera naye kati okitegeera omuzadde bw'abeera kubanga naffe twalabye nga omanyi nti ku luno olutalo lwa Ameria ne Kigozi yagambye nti yanoonya Ameria nga tamufuna n'atuuka n'okunoonya ki Kasuku mukuru Kenzo Mike Kenzo takyalabika takyali oli congratulations to ekyo tutufijja kikomya takyali oli n'amunoonya amugamba munnaye nina story bweti na bweti naye ngenda agiteekayo asobole okulaba nga yayogera naye neera tewali okuddibwamu okw'amangu story n'agiteekayo nze Adijja Kigozi simunenya Ameria simunenya mweyo ensonga omuntu ali omu omusiru ali omu omusango gwe gukwata ali muntu ogu mwana muwala ani yakubiriza programu eyo nga abali wakati Tamale Junior sister waffe omu so nga bwagira n'agamba oli mukyamu naye noono mutuufu n'agenda bonna babadde awo n'asaba emmere ng'abali wakati onaalya emmere n'afuna ekyokulya nga tebaliiko akyali muto akyetaaga okulabirira yagambye yamubuuzizza nti yaakolawa n'abuuza nti yoyo naye akolawa alaba nsula njala oba ekirala banguye banjagala okay andowooza kukya Sempa munakakutu kukya Mwami Sempa naye eyasinga okwogera ku bupale bw'Elijah Kitaka yali Kasuku ate omusumba waffe bwe yabadde ayomba yatandikidde kuyombesa ku ba Junior n'abalala babwambala naye ng'omuntu eyaleeta eŋŋombo ya obupale bw'Elijah Kitaka yali Kasuku yali Kasuku yatandika n'agamba anti empale bagiyita Elijah Kitaka era abantu ne batandika ogituuma erinnya nti Elijah Kitaka maye agusamba aguzza eri tagukuuma agusamba aguzza eri era omusumba bwe yatandise okuyomba mu mutima singa nadde nina wenyiga nalisoose nenyiga ne mugamba oyo yennyini gw'oyogera naye ye mutuufu ye yaleeta eŋŋombo y'obupalo ozi wagamba owagira mupiira gya Europe gyebweru wagira ki bannanga abaguma tebatera kusangika ndi wa Man U United kulika ye Nambole ndi wa Man U oba okola ki ate era nabagamba gwe omwana omulenzi bw'okeeranga enkya n'owasa akawala ne kakugamba kawagira Arsenal kafunyisa olubuto okasuule mu muzigo tekamaawe Arsenal mbi agende n'endegeya zinne waazo mukulike ye Nambole ate munnange ffe twabitegedde onnana buli wamu onnana kakati munnange mukulike yaba Manchester United naye mwagenze kuwagira mipiira gyabadde obwadde muwagira onnana bonna ziro ye ffe tuli bagumiikiriza buli ekijja era bw'ofunanga omuwala n'agamba wa Man U
mukwano tomukyawa ng'abo abakyala baba bafumbe ate era baba bagumiikiriza. Nokyova n'oli akyakaaba kubanga wamaniyo. Tugende mu maaso. Tunaatera okunzika puroguraamu yaffe nga tumaliriza mikwano gyange nziramu okujjukiza omwami oyo omuyimbi gwe mmanja gwe nawola. Bannange mbakubiriza bw'oba olina omuntu eyakubeererawo ng'okyali bubi bw'ofuna kasente mujjukire kuba aba yakuyisa mu mbeera embi. Nakubeererawo kati ku kaaliyayo nakuteerako ki etoffaali mukwano gwange nakuyisa mu ekyo ekiro ekyali ekizibu eky'obutiti nga tomanyi kyozzaako kwolwo n'embeerawo. Kutumiddeko yonna gy'oli era nekkubiriza banaye muyige okusasula. Muyiga okusiima. Ayinza okuba abadde tanatuusa ne kati ke kaseera. Naye ayinza n'okubeera abadde yeerabidde naye kati ajja kujjukira. Nange onzijukiranga nti wena. Yakugamba tetwabanja ffenna. Bamanyabo. Abakyala temwerabira kuzukuka kugenda kukola. Abakyala tonyooma mirimu. Ate abakyala abafumbo mukkiriza abaami bafuneyo abakyala abalala ekyo nja kibakubirizanga buli lunaku. Mpozi wagamba nti omukyala mwami bw'oba olaba bw'omuteebereza mutalinayo mukyala mugambe wayifunayo. Mugamba afuneyo omulala ate naawe gwe bafunye tokola nnyo kajanja kubira weewaka masimu. Mama Junior muleka akute jiinize azikunye oba enjala zivaako ziveeko. Muwulirirako gwabo abaleeta akajanja. Toleeta kajanja waka Mama Junior muleke akole emirimu gye gyonna. Bw'osanga kiwedde omuwe katunda olunge byebyo si Tonazimudia gwe mukutu kw'osaanidde okubeera nga bino byonna obifuna munnange Proud Nakyeyombekedde Maama Mufirika atubuulidde ababuulidde mmwe mwenna ababeera bw'oba ofunye omuntu ate oleeta kajanja oyagala genda konkona ku geeti owaaye ngwafaanana ate sinamusimulabanga ofa kinensi oli muveeko beera yeeyo mu kamooliko muveekayoza ebijiini bye bonna bibakulubudde kuno kwonna muleke wajja omuwe bwikati gwe beera eri weetegeke. Sasha nkutumiddeko waŋŋamba oyagala nnyo Maama Mufirika uyo banange yagamba nagamba nange njagala kulaba omukyalo ono physical ne mugamba lwaki akuba kutta bagira ddala nawe bayimirira naye nga tukugamba nti weebale nnyo weebale tumirako botumirako osiibule tuve wano. Banange ntumidde ku mikwano gyange betuweereza nabo betukuŋŋaana nabo ku the Temple Mount Church of All Nations eri awo ewandegeya. Mbaagala nnyo mikwano gyange nnyo nnyo. Ntumidde ku muwala wange ku ssomero gy'oli Letisha. Ali mukyalo omwana mukulu oyagala kutandikira awo nina fulo kwembi. By the way no fulo kwe natuuka kwe bagambira nti omukyala kwasinga okuwoomera. Ndi kweno fulo omukyala kwasinga okuwoomera. Waliwo fulo kw'otuuka nga gwe ate oli musufu kati kwembi mukwano siwoomyewo. Ye mpoma nkumuka ndi bulala. Bannaye mwenna abali eyo nga muli ku level eno ate bw'omufuna mbutota mbweno level nkambwe mbadde sikimanyi era buli omu yaŋŋamba eno level kwendi ogimanyi buwoomi bwereere. Ekisooka byonna bawo bivaako. Stress ntono nnyo. Stress tewali. Munnaaki obanga awakula omubisi gw'enjuki mugamba gyeko. Bannaye mbatumiddeko mwena mikwano gyange bakadaama mwenna ne basakadaama mbatumiddeko naye batika ne mukoma mujje tupatikane tewali kyakukola embeera ebeeganye eri ate nabwanga contract yo eweddeko komawo oyiiye wano Maama Mufirika akubuulidde mutwe oyiiya nobwoba olina akakadde kamu njagala nnyo mikwano ate nobwoba olina ssente zo nga woozirina sooka oziteeka ebbali wali toolako
ogezese wano olabe ekintu kitambula kitya ogende ng'oyongerako mpola mpola sisooka kuva eri muntu ne bakupangisa ruumu ya bukadde busatu ate n'osigaza kakadde kamu tokolanga ssente yo mu bulumi ate olina ajja akutegeerere nedda ekyo kikyamu nedda tubagala nnyo olulala tukomawo ababuulidde wewe tutandikira tweyanziza tweyanzege mbeere bulungi mweraba